Kano ke katundu kaffe ak'obadde okimanyi mu malindirire. Ng'omuntu yenna ategeera Nick Vijucic bw'azuukuka asookera mu kitabo ekitukuvu okuliisa omwoyo. Ono ng'amaliriza ayambibwako abeewaka ewuwo okusenya, okunaaba mu maaso n'okwetereeza kwonna omuli okwambala. Ateekamu akatambi konna k'ayagala, olwo nno ne yeetuuza mu ntebe n'alindirira ka caayi. When God doesn't change a circumstance, we know that He can use it for good, that others may see the power of Christ in us. I've realized that God is more interested in changing my heart than my circumstance. And this is the purpose that we are called to live for, to be a living testimony to those around us, that they can see the victory that we can live in by the power of His Holy Spirit. And maybe these challenges that are present in my life are not just for me to be more dependent on God, but to be an example and a visual aid of God's strength and victory through my weakness. When I was younger, I used to be adamant about being independent in my daily living. But now I see that it's so much easier having a caregiver, and that gives me more time and energy to do the things that God's called me to do. When attempting to achieve your dreams, it seldom happens the first time. But those who succeed are the ones who never give up. What do you do when you fail? You try again. What happens when you fall down? You get back up. You do not know what you can achieve until you try it. In the beginning, there were many things I could not do. But because I chose to never give up, I now am living a life without limits. Omulimu gwasinga okwenyumirizaamu kwe kwogerako eri abantu omuli abakadde n'abaana n'okusingira ddala abavubuka abali mu masomero, era nga bw'alinnya ekituuti okwogera bonna bamukubira emizira. Ayogera atambula bulungi ng'omwogezi yenna alina emikono n'amagulu bw'akola. Mu ssabbiiti emu ayinza okubeeramu n'enkuŋŋaana ez'okwogereramu nga 5, nga mu nkuŋŋaana zino alaga abantu engeri gy'akolamu ebintu eby'enjawulo. I'm coming! Ready? Hey, is that cool? Awesome. Right? And so many people tease each other. Oh, you know, you're too short, you're too tall, you look whatever. Different hair and all that. It doesn't matter. See, the thing is, when you're in school, when you're growing up in life, it actually sort of matters to people how you look. And then it matters to you because it matters to others. Why? Why does it matter how you look? Because if they don't like you, then who will? If they don't accept you, then who will? And the fear that we have is that we're going to be alone, that we're not good enough. And, you know, we have to change ourselves. And, you know, so many people put me down and say, Nick, you look too weird and no one's really your friend and you can't do this and you can't do that. Tolaba Uganda okufa amaaso nga bataata beesuulirayo gwa nnagamba okuzannyako n'abaana baabwe. Ye Nick Vijucic taata wanjawulo ddala anti abaana be bakwata kifo kya kumwanja mu bulamu bwe. Labayo bwe bazannya. Nick Vijucic nga yayingidde amazzi weewuunya anti awuga n'asinga naawe alina emikono n'amagulu. Mu kukyanga akapiira akwata kisooka ate nga bwe kituuka ku kubuuka okw'omu bbanga
mwana wattu weewuunya. I love swimming just for recreation and floating and just a very peaceful thing that I do for relaxation. Because I have no arms and legs that weigh me down, I actually float like a life pool and even in the ocean and even on a surfboard. Mu birala by'akola mwe muli okukozesa kompyuta nga mu busekenda 10 bwokka aba awandiisa ebigambo ebiwerera ddala 45 ng'akozesa akagere ke kayita akati k'eŋŋoma. Mu kukuba eddubi bwe ziba mpaka z'abantu 10 akwata kisooka ate nga musajja musiizi wa langi omulungi ddala. Essaawa y'akaakati ali mu kuyiga kuvuga mmotoka olwo naabeeyo banaamuwulira. Nicholas James Vijucic alina ebitabo by'awandiise. Alina firimu z'azannya ez'amakulu nga zino zimuwanguzisizza engule mu mawanga ag'enjawulo. Ebyo nno by'oba olindirira olunaku olw'enkya tosubwa. Ku lwa Kingdom TV amalindirire, Samali Kisaache. This is Kingdom TV.